waliwo katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Tokkirizanga embeera okukuleeta mu kubuusabuusa oba ddala katonda gy'ali oba taliiyo. Ne bw'oba oyita mu bifaanana bitya katonda gy'ali. Ne bw'oba tiwalidde kyaggulu katonda gy'ali. Ne bw'ibanga bakugobye dda mu ggulu mu nnyumba oba leero ku makyanga n'ebintu babikasusa ebweru, katonda yasigaddeyo mu ggulu ng'atudde. Tekyamugyeyo ate teyafudde. Atudde ku namulondo eyeekisa. It doesn't matter what you went through, God is still on his throne. Ekyo bw'omala okitegeera ogenda kujjukira ng'omusinza wakati mu bizibu bye. Era ye Setaani anyumirwa nnyo ng'olina ebikutuuseeko. Ofiiriddwa, olwaziza, oyavuwadde, bakubbi, oli muyaga gwa kikaaki. Bimunyumira target number 1 kyakusuubiramu is for you to start to doubt your God. Once he brings you to that level where you are doubting your God, olwobeera okubika nga kati mumaze. Kati ngenda mukuba kuba ne katonda we yamubuusabuusiza takyakkiriza ndi gyali. Mujjukira omusajja yatambulira ku mazzi, bwe yagatambulirako kyekyaddako ng'ali mu kutambula, omuyaga ne gujja. Bwe gwajja gamba n'atya. Ekyaddako bwe yatya, bwe yalaba omuyaga nga gujja n'atya, n'atandika okubbira. Ebimu ku Setaani byaleeta gye tuli mu bulamu bwaffe, aba ayagala otye. Bw'omala okutya obuusebuuse Katonda, bw'omala okubuusabuusa Katonda, n'amazzi gabadde watambuliddeko edda nga gaagumye edda galinga tayiruzi ng'otambula gagenda kutandika okukutwala. Setaani tali kuba mulokole yenna okutuusa nga amaze kumutiisa. Bw'amala okukutiisa kati oba okubika. Naye ng'okutya bwe kuba kunajja kutandikira wa? Mu kubuusabuusa Katonda. Once you start to doubt God,